أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها. وبعد، فيا إخوة الكرام، أوصيكم بتقوى الله كما في قوله تبارك اسمه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، تمتند الله تبارك وتعالى نمتند ملونجا مجف ebbanga lyonna tumwebaza Allah waffe omulungi olw'ebyengera byajja tuwa entakera. Ab'ebitiibwa tuwadde Allah awamu mu kutoma kwe tutomye n'atwongera, awamu mu kusiima eri ebyo byatuwadde Allah n'atwongera. Ataakum min kulli ma sa'altumuh. Bw'otunuulira mu mirembe egyakulembera, basaba Allah waffe tabaraka wa ta'ala byonna bye bamusaba n'abawa, oboolyawo ne bye bataasaba n'abawa. Wa nahnu aydan, naffe bwe tutyo tumusabye Allah byonna bye twagala bituwadde, oboolyawo ne byotamusabye n'abikuwa. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Bw'oba osazeewo okutuula wansi otandika okubala byonna byazaakuwa Allah tabaraka ismu, ekyamazima la tuhsuha, tusobola kubimalayo. Falidhan ikhwata alkiram, ekyengero ekyebbeeyi kyokyali nakikozesa, ekyengero ekyebbeeyi mu bwebbeeyi bwakyo bulamu, abakyakizanyiddemu ffe abakirina. Ne singa byali bisoboka okugenda nodda, akaseera ke wandifunye mu makomawo go wandikakozesezza, n'ekyannaku mu byennaku nti agenda lumu takomawo. Kati ate ategedde valiyu y'ekyengera bulamu y'oli agenze, atakyasobola kukutegeeza gwe omulamu nti akaseera k'oyina kabbeeyi mu bwebbeeyi bwako ng'oyina kukakozesa. Ab'ebitiibwa, qiima gy'okyayina fastakhdimha fi taati llahi wa rasulih, gikozese mu nkozesa y'okutegeera byakwetaaza Allah tabaraka wa ta'ala. Bwekuba kussa mu nkola mateeka ge Allah, tufeeyo kaseera ke tuyina, abanga obudde mwe tulina butono, naye ate mu butono bwako ate bye twetaaga okukolera mu binene. Kam min mashayikhina alyawm, bw'otunuulira mu bashuyukhu baffe bali luddawo essaawa zino, hum tahta athara, basinkana ddeeyo abatonda dda Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'otunuulira mu b'eŋŋanda zaffe mu famire yo, bameka b'okyalabako walilla okuba nti basinkana dde omutonzi waabwe Allah. Bw'otunuulira mu bozzi owangaala nabo okuva mu buto bwo paka mu myaka Allah mwakyakutadde, bameka b'okuze nabo ng'essaawa zino okyali nabo. Abanga akaseera tukalina, ne mukuba nti tukalina katono, ate mu butono bwako bye twetaaga okukola bingi. Ab'ebitiibwa, faayo nfeeyo ku chance Allah gy'akyakulekedde. Kaseera kajja kutuuka wejjuse ninga fama tanfa'uka an-nadam, okwejjusaako kuyinza obutakugasa. Ab'ebitiibwa, tukozesa chance gye tuyina
tusobole okulongoosa mu kaseera kano tumusinkane Allah nga tuli mbaddu abasiimu gyali. Nzirako okusalira nabbi waffe omulungi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yali mpajiruwaga okuyimirirawo kw'obusiraamu bwange naawe, byonna ebyetaagisa okukolebwa nga bitegeeza obusiraamu buyimirirewo yabikola, awamu mu kukkiriza nti annahu ballaga risala, fe tukakasiza ddala nti bwe buba bubaka, bweba message yatuuka. Wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fi llah haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin min rabbih. Bwekuba kuyimirirawo mu mbeera etegeeza obusiraamu, yayimirirawo. Obuvunaanyizibwa n'abukwata mu mbeera y'okussa mu nkola byamwetaaza Allah, oba olyawo naffe tutambulira okwo tusobole omumusinkana Allah nga tuli mbaddu abasiimu gyali. Era ffe tukakasa nti bwe buba bubaka yatuusa. Ab'ebitiibwa, gwe otuukiriza mu myaka Allah gyakuwangazizza, mu kaseera Allah kakuwadde, mu bulamu Allah bwakuwadde obutaliimu ndwadde abalala balwadde, mbeera ennungi Allah agikuwadde watali akusumbuwa ow'okwebaka olinawo. Bangi mbaddu be Allah nga banoonya okwebaka tebalina. Ekyokulya ekyemisana Allah akikuwadde awamu bujeemu bw'okola, kubanga mumkin an yarzuqaka Allah, sobokera ddala Allah okukugabirira nga subuhi yakulemye. Awamu kumujeemera, awamu kugaana okussa mu mateeka ge Allah n'akugabirira. Zuhuri neetuuka neekulema okusaala, asiri nayo neekulema, magharibi ishaa'i byonna nebigaana, Allah n'akugabirira. Tulowooza nti annahu ghafil, neyumhiluk hatta yaqbidu ruhaka ala ghafla. Twaliriza mpola mpola. Falirana ab'ebitiibwa, bwetubanga tuga nti nabbi waffe omulungi sallallahu alayhi wasallam yatuukiriza, ate nze naawe gyotambulira kiki kye bayinza okwegombako? Ira nti olw'empisa z'omusiraamu oyo njagala nnyo obusiraamu nga si musiraamu. Musiraamu oyo mwegomba olwa kino ne kino ne kino, okujjako okuba nti ate amannya ge batuyita eyo gye tuwangaalira manene, ebitendo bye batuwa eyo gye tuwangaalira binene, nga wallahi tebijjaayo kifaananyi kyo kya busiraamu naawe kennyini. Falidan bakadde bange abandaba mpuliriza, faanana obusiraamu bwo, baako kyogasa eri abakwetoolodde olw'obusiraamu bwo. Kale kabakwegombeko enjogera ennungi, ebigambo ebirungi ebikufuluma. Kale kabakwegombeko ennyambala ennungi, kabakwegombeko ebirungi ddala ebitegeeza obusiraamu bwo. Kulamira bwe neeramira ebbanga lyonna kutya wa kitiibwa Allah, abange ensonga enkulu mu byonna bye tutwalanga ebikulu eno gikulembezanga, okubeerawo kwange ku nsi kuno naawe kussa mu nkola byakwetaaza Allah. Alhadaf liman Allah azza wa jalla, ensonga enkulu mu zonna gwe zoolabanga enkulu, ekikulu mu byonna lwaki Allah tabaraka wa taala tussa ku nsi, kussa mu nkola byatwetaaza Allah. Kadde wange ndaba mpuliriza, bino ebigambo mbigamba bujulizi kuva mu kitabu kye Allah, bigambo bye Allah, man asdaqu min Allahi qiila wa man asdaqu min Allahi haditha man yattaqi llah yaj'al lahu makhraja. Bwekasita oneekuumira ku Allah w'ebbanga lyonna, genda kukuteerawo obufulumiro. Bwe byotwalanga ebikulu mu bulamu bwo, fiizi z'abaana zibuze, man yattaqi llah yaj'al lahu makhraja. Bwe bweba ssala gisaale mu budde bwayo, tojja kuddayo kumenyeka na fiizi. Abavubuka b'ente agaanye, gwe bweba ssala giteeke mu budde bwayo,
obutuufu. Ebbanga lyonna funayo akadde otuuleko wansi omunnyonnyola ebikuluma Allah. Saala yebbiridda mu nsonda wali malozzi saala munnyonnyole byonna byoyagala Allah. Wekuumire ne Allahu tabaraka wa taala. Ebikumenya mu nsi muno bigenda kuba biwewufu nnyo gy'oli. Obuzibu bwe bugenda okuva kukutulawo nkolaganayo ne Allahu, osooka olaba ebizibu by'ensi eno n'agazibu g'ensi eno. Ab'ebitiibwa, okubeerawo kwange nze naawe kussa mu nkola byatwetaaza Allah. Kubanga lwaki? Kaseera mu biseera tugenda kusasulwa byonna bikole, naye sawfa tus'ala anhu yawma alqiyama. Kaseera mu biseera agenda bikubuuzaako Allah tabaraka wa taala. Falidhan tusse mu nkola amateeka ge Allah awamu kumusaba byonna ebitukaluubiridde atuyambeko. Ewatali ye tuyinza kuwaana ensonga zaffe n'azimala. Bw'otunuulira mu nsi eno edduniya ekulemeredde, ewatali Allah ani gwoyinza okuwa edduniya eno n'agisobola? Bwe ziba nga fiizi ze ziganye, ewatali ye Allah ani gwogenda okutunuza mu nsongayo akuweererera abaana bo? Abange yatutonda Allah walam yaturukna hamala, wali otulabirira ebbanga lyonna. walaqad khalaqna al-insan wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min habli al-warid. Abanga ali wamu naffe Allah gwe munnyonnyole bunnyonnyozi byomwetaaga mu Allah, naye ng'omaze kussa mu nkola byakwetaaza Allah. Sabbih bihamdi, mutendereze Allah. Tuula wansi, kola istighfar. Tuula wansi, funa kadda akasoma ku Qur'an. Tuulako wansi, funa kadda akazuukukako ekiro. Osaleera akanebweziba bbiri, omunnyonnyola ebikuluma. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Banga lyonna obufulumira ajja buteekawo. Ab'ebitiibwa mu ddakiika entonotono nja kusaba tukoone ku nsonga eno. Mu bukulu bwayo nsaba tugiwulirize ate era tugitwale. Abange byonna tubikola ebbanga lyonna, kiro misana tukola bye tukola, naye kaseera mu biseera tugenda kusasulwa eri ebyo bye tukola. Abange yawma ya'ti la takallam nafsun illa bi'idhni. Lunaku lujja ewatali agenda kwogera kigambo kyonna, ewatali agenda kuyisaawo kyayagala. Oba wali mukulembeze afaanana atya, mu bitiibwa byo mu nsimbi ze walina, yawma ya'ti, lunaku lujja nga la takallam nafsun illa bi'idhni, teri agenda kuyisaawo kyayagala okujjako oyo Allah gwali bawadde rukhsa nga nti yogera. Akaseera kajja nabbi waffe omulungi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ga nti ma minkum illa sayukallimuhu rabbuh, ma min ahadin minna illa wa sayukallim ma rabbi. Tewali omu yenna muffe okujjako nga satukallim ma rabbuk. Ab'ebitiibwa, ogenda kunnyonnyola Allah wo, ogenda kwogera ne Allah wo nga walaysa baynaka wa bayna rabbuk tarjuman. Wakati wo ne Allah wo nga tewali avvuunula omunnyonnyola ku buwangaazi bwe yakuwa, biki bye wakoleramu. Abanga akaseera kajja nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaga nti fayanzur aymana min, omusajja omukyala yenna agenda kutunula ku ddyowe nga fala yara illa ma qaddam, nga talina kyalabayo okujjako bye yakola. Omusajja atunuulire ku kkonoowe nga fala yara illa ma qaddam, talina kyalabayo okujjako ebyo bye yakulembeza. Omusajja fayanzur bayna yadayi,
agenda kutunuulira wakati w'emikono gye mu maaso ge nga fala yara illa nnar tilqaa wajhi, talina kyalaba okujja kalaba muliro. ab'ebitiibwa yawmun min alayam lunakum nakusha tukallim maa rabbuk, ogenda kwogera ne allahu tabaraka wa taala. hadithi ya abi barza yaga nti la yazaalu qadama abdin, omwana adamu togenda kujja kigere kyo mu bbaliro hatta yusal an arbai, kutuusanga allah akubuuzizza ku bintu bina. ogenda musinkana allah munyonyolegane, ekimu ku byo yaga nti an umrihi fima afna, mukyala yenna musajja yenna allah agenda kubuuza ku buwangazi bwo okukolera muki. ab'ebitiibwa obuwangazi allah butuwadde, awamu mu nnaku yonna gye tutalina, situlina nnaku kukola byonna byetwagala, awamu bujeemu bwe tusazeewo tujeeme, kubanga obuwangazi allah butuwadde. abavubuka emyaka tugyewulira, abdu min abadi, muddu mbaddu be afulumya statement nekwewunyisa, era nti tulinayo emyaka gy'okwonoona, waliwo ate emyaka gy'okutereeza, obijjawa? era ani yakuwa olukusa ku kigambo kyoyogera? muganda wange ndaba mpuliriza, mukadde wange ndaba mpuliriza, ogenda munyonnyola allah ku buwangazi bwakuwadde, okoledde muki? tusazeewo tukola byonna ebitegeeza ensi eno tubikoze. yenna ayagala okugendako Dubai okusuubula atakabana, mu mbeera yonna, mu buzibu bwonna bwayitamu, ng'ekiruubiira kyakugendako Dubai asuubule, wallahi agenda. yenna ayagala okufuna ewuwe nga yeetongodde maka manene, mu mbeera yonna, mu buli azaamaanya mwayita, mu mbeera yennaku enakuwaza n'okunakuwaza abalala agiyitamu, ne bagaye nti awo wahajibu nti. naye lwaki mubitegeeza allah waffe tunafuwa? abange man khaafa adlaja wa man adlaja balagha almanzil. nabbi sallallahu alayhi wasallam yaga nti yenna atya obulabe akeerako, mukeera kwe atuuka bulungi mu lugendo lwe. abange la tarju amali lyaumi ila ghadin, ebyaleero leka bisindika nkya tukole, kubanga laalla ghadan yati wanta faqid, ayinza bukeesa enkeera allah nga byewasindisa enkya bukedde ngaate wakyusemu, program zakyuse, obadde mulamu obisindisa enkya akaseera obadde nako, laba allah bwabukeesa nga akutaddeko ekitendo kyebulwadde ekitonde nga tukyasobola. ab'ebitiibwa obuwangazi bwaffe togenda kujja kigere mu bbaliro okujjako nga allah agenda kukubuuza ku buwangazi. byonna bikole, byonna tubikole, naye annahu muttaliun alaina, atulinnya akagere allah. ab'ebitiibwa ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabiuhum, muli basatu olina wotudde kiro misana mukola byemukola mukakasiza ddala tiwali abalaba, manya nti owokunakummwe ye allah. wala khamsa illa huwa sadisuhum, muli bataano mwina we muli, manya owomukaaga kummwe ye allah. wala adna min dhalika wala akthara illa huwa maahum ainama kanu, oli omu olina wotudde olina byokola, manya nti owokubiri kuggwe allah. abanga obuwangazi bwaffe emyaka allah agituwadde, ne bwotuulako wansi mu myaka 2 gyolina, emyaka 3 mwoli, emyaka 45 mwoli, babakutuma yesusalemu entuufu ogireeta. kale akaseera kajja mu biseera ogenda kumunyonnyola allah, era nti ogenda kubuuzibwa ku buwangazi bwo, biki bye wabukoleramu. ekyokubiri wa an ilmihi fima faala fihi,
allah atuwadde obumanyifu ku buli nsonga zonna. bwetwogera ku irimu tulowooza bawalimu bokka be balina irimu, nawe olina irimu yo mu ngeri yo, olina allah byeyakusukkulumyamu. oli mulamuzi ayogerwako mu kitundu ne mu nsi nnamba, naye obulamuzi bwo awamu allah mukusitula mu bulamuzi bwo ennamula yefaanagana eti eri abo boolamula. agenda kubuuza allah, abange kullukum ra'i, kullukum ra'i, fenna tuli balunzi era byonna byetulunda agenda bitubuusaako allah. oli buloka, obumanyifu allah bukuwadde mu mulimu gwo, naye agenda kukubuuza allah tabaraka wataala kuba buloka bwobwo mbeera gye wayisaamu abantu ng'obulokinga. oli musuubuzi atagambwako, bonna obumanyifu mu busuubuzi allah bukuwadde, era abaagala okusuubula bonna batuukirira gwe, obawe ku bukodyo nga bwobubawa allah tabaraka wataala agenda bukubuuzaako. nsonga eyokusatu, togenda kujja kigere kyo mu bbaliro okujjako nga allah tabaraka wataala agenda kukubuuza an malik, nsimbi zo. min aina iktasaba, ennyingi zaayo ozifuna otya zijja mu bulamu bwo. wa fima anfaqa, ensaasaanya yaazo yani wazisaasaanya otya. byonna allah agenda bikubuuzaako kaseera mu biseera kajja. wa an jismihi fima abla, allah agenda kukubuuza ku mubiri gwe yakuwa, enkozesaayo wagukozesa otya. abavubuka si bavubuka bokka wabula ffenna, so byonna tubimanye titubikola, naye kaseera mu biseera wakitiibwa allah agenda bitubuuzaako. tulako wansi ofumiitirize kaseera ako. allah agenda nti satara nnas kaannahum sukaara, kaseera mu biseera kagenda kujja yauma alqiyama, satara nnas agenda kulaba abantu nga kaannahum sukaara, ne balinga abatamiivu. nallah agenda nti wama hum bisukaara, tebagenda kuba batamiivu bakunywa mwenge, naye kigenda batamiiza adhabullah, bigenda kuba bibonerezo bya allah nga bikaye, nga bikaye. hadithi emu nagisomako nempulira ennaku, nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti inna ahwana ahli nnaari adhaaba, inna ahwana ahli nnaari adhaaba, omusajja omukyala yenna oba omuntu yenna agenda okusembayo okufuna ekibonerezo ekitono yauma alqiyama mu bantu b'omumuliro. nsaba owulirize obugambo buno, era nti omusajja yenna, omukyala yenna, omuntu yenna agenda okusembayo okufuna ekibonerezo ekitono yauma alqiyama. era nti la rajulin, ye musajja oyo oba ye muntu oyo, yuda fi akhmasi qadamai, omusajja oyo agenda kuteekebwa oba agenda kwambazibwa fi akhmas qadamai jamaratan, agenda kwambazibwa engatto bbiri obufunze. bwali yambazibwa engatto bbiri okuva mu muliro jahannam, naye nga yughla minhuma dimaagu, bwalimala okuzambalamu bwatyo bwongo bugenda kwesera, bugenda kutokuta. naye wano we wanneewuunyisa, nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ma yara anna ahadan ashaddu minhu adhaaba, omusajja oyo bwalimala okwambazibwa engatto eyo oba engatto ezo bbiri, obwongo bwetokota, agenda kutuuka extent eraba nti tewali afunye kibonerezo kinene kusinga kukyalira. nenabbi agamba nti wa innahu la ahwanuhum adhaaba,
ate nga yagenda okuba n'ekibonerezo ekitono ekisemberayo ddala yauma alqiyama. Kati bwe kibanga ekyo kyekiriba ekitono, ebinene bifaanana bitya? Ebinene biri bitya? Era kyekigaanya okusaala essala mu budde bwayo nga gwe bwotunulatunula ku muliro gwe Allah tabaraka wataala ogulinako obusobozi. Nabbi waffe hadisi eva ku Ibn Mas'ud aga nti yu'ta bijahannama yawmaidhin, omuliro jahannamu gugenda kuleetebwa yauma alqiyama nga laha 70,000 zimamin, laha 70,000 zimamin, gugenda kubaako enjegere 7,000. Muliro jahannam guleeteddwa naye nga laha 70,000 zimamin, guliko enjegere 7,000, naye nga maa kulli zimam 70,000 malak. La hawla wala quwwata illa billah. Wulira, omuliro guleeteddwa guliko enjegere 7,000, naye nga buli lujegere luliko bamalayika 7,000. Njagala obigattegatte mulabe, simanyi oba bwe mbikugattira biyinza okuyingira mu bwongo bwange oba obubwa. Laba omuliro guliko enjegere 7,000, naye nga maa kulli zimam 70,000 malak, naye nga buli lujegere luliko bamalayika ba Allah 7,000. Kati njagala ogattegatte enjegere 7,000 nga buli lujegere luliko bamalayika 7,000. Ekyo kye basika okiyita kyakuzanya. Ab'ebitiibwa, akaseera tukayina okulongoosako n'okwange wekwetagisiza tusobole okumusinkana Allah nga tuli mbaddu abasiimu gyali. Ab'ebitiibwa, leka edduniya eno okutwala olowooze nti oli wakugibeerako lubeerera. Nedda, kalla. Kullu shay'in halikun illa wajha. Byonna biri ku nsi kuno byakuvaako okujjako ye Allah tabaraka wa taala. Era byonna bye tukola kaseera mu biseera tugenda mumusinkana Allah tumunnyonnyole. Abanga akaseera kajja kuba kazibuzibu, naye nagambye nti nabbi waffe omulungi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ega nti man khaafa adlaja, yenna atidde akabi konna akeera, ate waman adlaja balagha almanzil, yenna akedde ekatuuka bulungi. Abange assila ghaliya, silat allahi ghaliya, ekyamaguzi kya Allah kya bbeeyi. Mu bwebbeeyi waakyo nkusaba byonna byobadde otwala ng'ebikulu obisse ebbali, okulembeza ensonga y'okutegeera Allahu n'ebyo byakwetaaza, tusobole mumusinkana nga tuli mu batonda abasiimu. Silat allahi ghaliya, ekyamaguzi kya Allah kya bbeeyi. Mu bwebbeeyi bwakyo tulina kukola bya bbeeyi okuba mu baddu abayingira ekyamaguzi ekyebbeeyi. وبارك الله فيكم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Qur'an. Rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdillah salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi wa ba'd. Ab'ebitiibwa, nkulamira ebbanga lyonna kutya wakitiibwa Allah, nzirako okusaalira nabbi waffe omulungi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nga nkomekkereza obugambo bwange abange eddiini ya Allah natadhakaru, twejjukanya bwejjukanya, kubanga fa inna dhikra tanfa'u almu'minin.
okwejjukanya kwetwejjukanya kugasa abakkiriza. byenkugamba essaawa zino oyinza okuba nga wabiwulirako ku muwalimu omu oba omulala. obwo bwe busiraamu bwaffe, nzikiriza nange mbikuddemu, kubanga omwana adaamu ebbanga lyonna ekimufuula okuba nti mwana adaamu bwerabize bwe tuli beerabize, naye ate bwe tujjukizibwa ate oba oli awo tuzuukuka. so ab'ebitiibwa, faayo nfeeyo, olowooze kaseera kogenda omusinkana Allah nga buli kimu kikuwaako obujulizi eri bye wakola. nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi gyenkomekereza nayo, bwe yali ali ne basahaba be yabasomera aya eno nabaga nti yauma idhin tuhaddithu akhbaraha, kaseera kajja abange ensi mwe tuli egenda kuwa amawulire gaayo. abuuza basahaba nti abange atadruuna ma akhbaru lard, mumanyi amawulire ensi gegenda okuwa? bamugaa nti allahu wa rasuluhu alam, ya rasula llah fe situmanyi.